ana ge yataddeko omukono okuli n'erikwata ku ba planners n'abagwa mu kkowa eryo ery'okuyiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka erya mining and minerals nalyo yalitaddeko omukono naye ne amendment ya KCCA okusobola okusasula abasipiika ne badeputy byabwe n'ebirala ebyo ebyabadde mu nnongoosereza ey'etteeka erya KCCA naye erya Computer Misuse Act abantu awo batandise okugamba kati kiki ekiddako naye nga tetunnatuukayo eyo omuntu yeebuuza oluliteekako nga litandika okukoloba waliwo steps esooka okukolebwa then netandika okwakuba abantu abasinga tebamanyi biri mu tteeka kati egisooka etteeka nga ddyo olumu liraga ddi lwe litambula lwe litandika okukola ne wabaayo olulala minisita aba akwatibwako ensonga eyo waba nga yalina okuwa instrument etteeka litandike okukola eyo bagiyita statutory instrument naye emirundi egisinga kasita liteekebwako omukono president litandika okukola amateeka teganonooza byakolebwa emabega kadde mwako etteeka terinonooza byakolwa mabega kyebatera okutugamba nti nno laws don't act retrospectively singa etteeka lyali linonooza ebyakolebwa emabega General Museveni singa ali kusuwa ddiiro nti bajja mutwala mu ICC omanyi lwaki bwe yali ayeekera mu gy'ekinaana yayeekera n'obwana obuto bwe bayita bukadogo child soldiers bukadogo ebimu ku ebyo ebikuleetera okuvunaanya mu kooti y'ensi yonna ICC kwe kutwala abaana abato mu bikolwa ebyo ebyokuyeekera naye etteeka lye bayita Rome Statute eritondawo kooti ya ICC liraga nti oyo avunaanwa mu kooti eyo ateekwa okuba nga ebyo ebimuvunaanya yabikola okuva awo nga 1 Julayi 2022 okudda mu maaso kati abaakola ebyo byonna ebikontana n'etteeka lino ba Joseph Kony nga babikola okuva awo nga 1 Julayi 2022 okudda mu maaso awo liba libakwata era basobola okutwalibwa mu ICC kakati nerino bwerizze lwakuba lino etteeka naye lino kaaso lino etteeka lyakutambuza bubaka buno abasharinga buli kaseero lyaizoka akalabye leero naye nga wakashare kati burden of proof ani analeeta nti kiku yali yakasharinga 2 weebale kwogera ku burden of proof gwe ssebo n'ennyabale yatuwuliriza omuntu awaaba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byalumiriza bituufu naddala kati nga muli n'etteeka erireeta okuvunaana abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka criminal kakati gavumenti ng'eyita mu kitongole ekiwaabi Directorate of Public Prosecution yereeta omusango kati ejjayo kukakasa ereeta obujulizi nti akatambi kano wakaweereza kati ng'etteeka limaze okulikola ki okuyisibwa naye njagala okutegeeza ndi singa akatambi akaba koogerwako akamenya amateeka kabanga kajjadde ewuwo naye ate n'okaweereza kati kati ekikolwa kibeera nga kigudde mu budde ekirala kyenjagala okutegeeza lino etteeka nnongoosereza waliwo liri eryasooka 2011 ne liri eryasooka liri mu kuwakanyizibwa mu kooti etaputa ssemateeka naye ng'egukutte kasoobo ekyo kyekyennaku kye tulina waneno lwaki justice abeera delayed nnyo naye nze ntera bwe mbeera mpoza emisango egya criminal
kasita wabeerawo omuntu gwe bavunaana nga bamuvunaanira mu tteeka ng'etteeka eryo liwakanyizibwa mu kooti etaputa ssemateeka ntera babuuza ekibuuzo abalamuzi nti lino etteeka lye muvunaaniramu omuntu ono liwakanyiziddwa mu kooti etaputa ssemateeka kati watya singa kooti etaputa ssemateeka enaasanga ng'etteeka lino teririna kuyimirira ng'ate omuntu wange ogumusingisizza era waliwo emisango awo gye bayimiriza ne tumala okugenda mu kooti etaputa ssemateeka emalirize okusalawo ku jjo olyoke mukomewo. Omanyi osobola okugenda mu kooti etaputa ssemateeka mu ngeri bbiri. Engeri ekyo kiri mu kawaayiro ak'ekikumi-37 ka ssemateeka wa Uganda. Engeri esooka osobola okugendayo ng'otutte petition kati nga bwolaba lino etteeka president bwe yali sayininze bw'oba ng'owakanya ng'ogamba likontana n'ennyingo za ssemateeka ogendayo ng'otwala petition nga tewaliwo musango guliwo naye n'otwala gugwo bukolokolo. Engeri ey'okubiri musobola okuba nga muli mu kooti n'olaba nga waliwo ekitagenda bulungi ne ekyetaaga okutaputibwa olwo n'osaba kooti eno mukole ekibuuzo kyemwagala kooti etaputa ssemateeka nga basegirinya ne Alan kye babadde batutte mu constitutional court ddala kituufu obutakkiriza kufuna ku bajulizi abo abajja okulumiriza bano bo bawo obujulizi bwabwe nga bano tebabafunyeeko kyaliwooko ojjukira abaminisita nga John Nasaasira n'abalala baali babavunaana emisango egikwatagana n'obukenuzi kakati baali baweereddwa beyiro mu magistrates court kati beyiro eyo bwe baweereddwa ne bajja babakomitinga babaweereze mu high court okuwulira omusango waliwo enkola mu kiseera ekyo nti kasita bakuweereza mu high court beyiro yeeyiika evaawo kakati bo kye baakola ne bagenda mu kooti etaputa ssemateeka mu ngeri eyo eya reference bagamba omulamuzi ono omute yali awulira magistrate nti tuweereze mu constitutional court etapute ddala kituufu bwe baba batuweereza tuvunaanirwe mu high court olwo beyiro yaffe eggwaawo constitutional court n'etaputa n'egamba beyiro yammwe esigalawo kuba muba muteeberezebwa kuba bazziba misango so si nti gwabasinze naye ate twalabako ababaka Segirinya Muhammad ne Alan Alozia Sewanyana baali omulamuzi owa kooti e Masaka nga babadde bey kati ate babeera bagenda ne bakabibwa ate ne baggulawo ate mu high court omusango International Crimes Division awo wadde nga kale bayina emisango emirala lwaki tebabaleka ne bagenda still ne beyiro yaabwe ne bawoza ate jiringa bawoza kati kino kyondeetedde kirala kakati waliyo okubeera nga bakuwadde beyiro kuguna omusango naye ate ng'olina omusango omulala kati ng'ekikukwasa kaakano si guno kwe bakuweereddeko beyiro naye nga bakukwata lwaguli omulala lwakubanga nakyo awo beyiro eba tejjanga beyiro yasobola okuggulawo omusango gwonna essaawa yonna kakati naye anti kyekyo ekitugambisa nti twagala gavumenti ng'egoberera enfuga y'amateeka gavumenti nga y'abantu balamu gavumenti ng'emanya nti omuntu ono engeri gye tumanyi gy'abeera nga na memba wa paalamenti asobola okuyitibwa ebbanga lyonna lye twagadde twagala gavumenti esobola okukuŋŋaanya emisango gyonna egiri ku kiku ne bagiteeka ku lukanga ne kiggwa naye bw'otandika okuleeta mu installment leero n'oleetayo gumu bwe babeera bawoza guli ne bakuggulako omulala ehoyima obeera okyali ku ogwo ndaba bwe bakuggulako ate eri egun elira n'obeeraawo ngo bodde biri awo nga tebitegeera anti kaakati njagala kutegeeza kino bw'oba oyagala okuloga omwana anuuna ekigalo
omanyi kyokola omugulira empale etamutuuka kati bw'aba alina guno ogumu ng'alina akamotoka ak'okuzannyisa abanga omuwadde epaapaali kati ate tasobola alina akamotoka akazannyisa wano kakati kati ate anuuna olugalo kati ajja yeerabira olw'okubanga alina okuseesa empale kati gavumenti yonna ey'enkanu eteeka ku abo abagivuganya emisango egiwera babeere nga bali bize ebbanga lye bamala nga bajoogerera amafuukuule likendeere mubanga abatereeramu ne bakuyita ekabaali mubanga abatereeramu ne bakuyita aruwa kati eyo y'engeri gye bakukwatako naye ate mbadde njogera ku gavumenti eyali agaddwa yeyagala okukuuma ekitiibwa kya kooti waneno wenkubuuliza kanso tekiwooma nga kooti ekutadde ate ne bajja ne bakuyoola mu lujja lwayo sinakuyoola ne bakuwalabanye engeri gye bakukima ne olumu baleeta n'agasajja ng'ogatunuulira nga gonna gakutte emundu ennene oli talina wadde n'emmono ne bakuvuga ku supiidi ng'emmotoka singa eyabika omupiira watoosobola n'okufa eyo toca yonna naye kanso ogambye nti nno oba oliawo gavumenti yandikuŋŋaanyizza lumu emisango n'egiwaaba lumu ekitegeeza twetaagayo ennongoosereza mu judiciary n'enteekateeka ezimu ezo naye ate nakyo era kirinamu obuzibu bwakyo katubwogere oli amanyi waliwo emisango gye batasobola kugatta wamu nga tegyerinaako luganda okugeza wakuba omuntu ekikonde atuke kakati ate n'omala n'obba akasimu ekabaale kakati ate bakuteebereza okubanga gwe yayanula essaati y'omuntu bwe wali eggulu tebasobola gigatta naye egyo gyonna egirina oluganda gisobola okukola ki naye emisango gyetera okulaba ku bannabyabufuzi abaakunonze gye ndudde nga ndaba jammada terrorism kulya mu nsi lukwe gyegyo kusekeeterera gavumenti nakuba nkuŋŋaana mu bukyamu gy'emisango kuba bannabyabufuzi baawano mbalabako nnyo capital offenses ekyo kiva mu kutya kwabo ababa bali mu buyinza akuteekako ekintu ekikuleetera okukuziŋŋamya abamu ne babateekako rape emisango giri awo gyonna giba waliwo mmemba wa paalamenti yawummula kati yalinga we Nakawa bamuyitanga Kabaziguruka yali owa FDC Michael Kabaziguruka mu kisanja kiri ekiwedde kisanja yakimala ekiseera kinene nga ali mu kuvunaanwa nti yali aga kujjako gavumenti kuteeka bulamu bw'omukulembeze mu matiga ate yalinga afunako obuweerero ate n'afuna akabenje kale ebintu ebimu si byangu kankubulire okumanya gavumenti ebanzibu naddala singa eba tekoze bulungi nga si ya buntu bulamu okimanyi waliwo kye bayita holding charge gwe holding charge ogimanyi gwe olaba omuntu bw'aba akwatiddwa naye nga tebali sure musango ki ogusobola omuvunaanwa basobola okubaako omusango gwe bamuteekako mu kiseera ekyo okusobola okuba n'ekyo bagira nga bamukuumirawo aleme kubula nga anti bajja kubuuza nti ono mumuterese mumuvunaana ki tomanyi nti omupoliisi ayina ebbeetu okukukwata ne bw'aba nga ateebereza nti olabika onaatera okuzza omusango okuteebereza kwe nkupimirawa anti ye bw'alaba nga olabika onaatera okuzza omusango oba olabika ozizza omusango lwakuba etteeka ligamba nti bw'aba akukutte ng'olabika onaatera okuzza omusango oba ng'olabika ozizza omusango n'anoonyereza n'azuula nga tootere kuzza musango oba tozizza musango alina okkuta
mu bbanga eritasukka ssaawa 24 omuntu y'okukwatibwa talina kukwatibwa okuggyako nga waliwo mu lunyanyimbe kye bayita reasonable and probable cause. Waliwo ensonga eyesimba ereetera omuntu ono okukwatibwa. Kakati kanso nze bw'abeera ankutte tukkiriza ye ateebereza oba akijjawa kale oba kivudde mu ggulu n'anteebereza ayinza okusanga katugambe obudde obw'ekiro ssaawa nga 7 ng'olina aguuma olina limagalo olina akatayimbwa weekulubeesa ku bikomera naye ggwe wandiba omuzzi w'emisango. Oyo ye wabeerawo ebiraga feelers anti nawe waliwo abatamba misana ali awatamba gwe nagamba kyo kiga okanya police okayana ndi mukuga engwala nga yakulidde dda wansi bakutaddeko bakasuseeri obwo obusiiwufu bwa mpisa. Naye ate njagala okugamba kati waba waliwo etteeka ebbi nga poma Public Order Management Act nga ligamba nti teokubenga lukuŋŋaana okujjako ng'omaze okutegeeza ku bapoliisi. Mwe mugamba tegeeza yo poliisi egamba nga tofunye lukusa waliwo entaputa wo simanyi. Kakati nenzija ku muleereetu neŋŋamba nti olunaku lw'enkya essaawa 5 tuli mu kifo bwekiti tugenda kwogerako eri abantu ffe bagundi bo ne bagamba oteeberezebwa okuba ng'onaatera okuzza omusango ogw'olukuŋŋaana ne bakeera ewakaawo nga bagamba tetunalabayo bbaluwa yonna etubuulirako nti onaakuba olukuŋŋaana tukutegeeze oba tulina obukuumi obukumala oba nedda. Naye ate nga otunuuliramu olukuŋŋaana lw'ogenda okukuba mu fuuti 100 ku 100 ng'abasirikale bewandeetaaze 5 ate ewuwo okuziyiza ofuluma baleese 20 baleesewo drone baleese patrols baleese tear gas canister ng'ate eyo na security nyingi nnyo kuwali w'ogenda okuba bwe ligamba. Kankubulira aba gavumenti beerabira olumu tubeereyo mu kooti ne tufa n'enseko basobola okuleeta empaaba kye twandiyise charge sheet ng'ennyonnyola nti onaavunaanwa yente yafa alina emyaka bwegiti waggwanga bweriti mutuuze w'egindi akola mulimu guno ne guno ne guno abeera bwe wati. Kakati bw'omumala bwe musaba beyiro ne bagamba tebanyonyodde kooti oba ddala alina gy'abeera ng'ate bo be bakyogedde ng'era baamujja na mu nju ye. Ekyo kyoyogedde twakirabyeko abawagizi ba NUP 31 baabamye beyiro nga bagamba tebamanyiddwako address before we babeera nate nga mu kusoma emisango ono Machete twamujja eno ono abeera eno ono n'ab'eŋŋanda zaabwe nga bazze bamanyi gye neneebuuza muli nze atamanyi mateeka gwamanyi amateeka neneebuuza osomye abantu nga kyobadoga buli omu ne gye wamujja ne buli tewali gwakwatira mu bbanga awo ng'aseeya kaakati ate ogasigenda bawa beyiro kubanga gye bava tebamanyiddwa amateeka gammwe ne ganneewunyisa nze ne gantama kanso. Olumu okwo kuweswaza kw'abakungu ba gavumenti abakola mu gavumenti abamu bakola nga banoonya bunoonya busongasonga kuba baba basinziira okulinnyirira eddembe ly'abannansi. Beeswaza mu ngeri nti bo bennyini balina abakessa abagenda ne balinnya kagera abantu bano n'okutuuka okubakwata era abamu baggyibwa mu buliri bwabwe. Naye abanoonyereza be bamu abo tebawaayo mawulire ago agaali badde gayamba abantu abo ng'olabira ddala nti babanga abafuuse abalabe b'abannansi ekitali kituufu. Kale nabwe kityo biba byekwasa gwe towulirangako state attorney ng'agamba nti ono bw'aba ayagala okweyimirirwa aleete bajjeno
abali ku ddaala lye be baba bamweyimirira kituufu gwe bavunaana ogenda kujjawa bajjeno yaba already oli mu kkomera bajjeno bali bameka mu ggwanga watya bonna be babanga tebaagala kweyimirira nga n'abala si mikwano omulala yagamba nti nno ndi ono ayagala okweyimirira oli mukadde nnyo ate okweyimirira oli omuvubuka ebimu otunuulira ne weebuuza oba wa gye babijja kakati ebyo biswaza eggwanga kuba mmwe bannyini mmwe mukulembera bannansi mmwe mulina omukono omuwanvu ate nga gwa kyuma mmwe mulina obuvunaanyizibwa obutandikirwako okukuuma munnansi n'ebintu bye mmwe mulina obuvunaanyizibwa okukuuma eddembe lyaffe okulitwala mu maaso olumu bwe tuba tetulimanyi mmwe mulina n'obuvunaanyizibwa okutusomesa timunnanga olina lino eddembe naye nga ndaba tolikozesezza olina lino eddembe lino liryo naye ekyo nga sikiwuliranko nti olinayo lino eddembe eryo sitera kiwulira anti oyo abeera akufuga mpulira biri eri kino kyokoze kimenya kino kimenya kiri kimenya kiri togeza kino anti bo batunuulira wali awali etteeka so si ku ddembe lyo batunuulira wali buvunaanyizibwa bwo so si ku ddembe lyo jjukira nti buli ddembe lijja n'obuvunaanyizibwa oteekwa okuba n'obuvunaanyizibwa ate jjukira we baba bakuvunaanye buvunaanye amateeka go gagamba nti obutamanya tebukuggisaako musango kakati kanso nga tetunnavaako ku kasonga ako nze singa mbeera nteeberezeddwa ne banteekayo mu nkomyo ne bakizuula nti nno oba oli awo sayina musango poliisi ateebereza bibye ani ansasulira ebyange byenfiiriddwa mu kiseera ekyo nze ndaba bulabi tumaze okuzuula tolina musango olinga oleza olusi myaka 2 myaka 4 ali awo abadde n'ekisamu n'obujulizi ne bubula tewaliwo wadde akajulizi akasirikitu ke baleeseeko mu kooti nzaani ansasulira obudde bwange n'ebyange ebyonoonese ekyo ekibaawo bakiyita malicious prosecution era bwe kiba kituuseewo olina kumala ate kuwaaba musango ng'owawaabira gavumenti oteekwa okuba ng'olina bino wakwatibwa n'ovunaanwa nga tewaaliwo musango gwasimba without a reasonable and probable cause tewaliwo nsonga lwaki ovunaanwa bwe bakuvunaana omusango gwawulirwa gwaggwa gwawangudde okukuvunaana okwo n'okukuteeka ekkolokooni ebbanga eryo kyakuleetera okunyigirizibwa n'okufiirizibwa you suffered damages n'owawaabira ssaabawolereza wa gavumenti mu kooti ey'engassi civil court kooti bwewuliriza omusango ogwo bw'oba owangudde eragira oliyirirwe naye jjukira nti gw'otaddeko gw'owawaabira aba gavumenti era yeekuliyirira saate ababa bakulumizza baba bantu ng'abantu naye mu nsangi zino amateeka gagenze gakulaakulanamu gasobola kaakano okuvunaana omuntu ng'omuntu singa abaakutulugunyizza we tutuuse naye tegannanywera wali nti omuntu ono eyavaako yakukonjera ebigambo n'otuuka okutwalibwa ekkolokooni tegannamuleeta bulungi nti naye waalibadde omuvunaana kuba kyekyalibadde kisinga obulungi akwate mu nsawo ye akuliyirire olw'ebyo bye yakukonjera so si nsimbi yamwe wa musolo esebo naye mu mawanga mangi omuntu nga tannakwatibwa asooka kunoonyerezebwako sina mu mawanga mangi nsuubira bwe kyandibadde basooka ne bakunoonyerezaako ne bakakasa nti ddala waliwo emikisa mingi okubanga omuntu ono yazze omusango so si byakugwira bugwizi ekirala walibaddewo embeera ennuŋŋamu
nti omuntu bw'abanga akwatiddwa ng'ateeberezebwa bwe bazuula nga talina nsonga yonna nga bwe njogedde nti mu ssaawa 24 bamute okimanyi nti oli basobola omusanga n'akatayimbwa ne magalo n'ennyondo ku ssaawa 7 naye nga talina musango gw'abadde agenda kuzza ng'abadde ava wa munywanyiwe olw'okuba ekisumuluzo yakisudde nga kataddeyo ewuwe ku muzigo abadde agenze eri kukima ebimuyamba okumenya oluggi kumenya ekkufulu eyeewuwe asobole okuyingira nga n'omu ava kunnyuka baamukubidde nga waliwo council abavuga emmotoka ekukyankalanyeko ina olugendo gy'ova naga katukubire makanika abeera sayidi zaawala najja ne magalo n'ebyuma n'ebiki kujjako omupiira kebera kutereeza ng'ava kukanika addayo wuwe olaba kitange yannyumiza n'aŋŋamba ku mulembe gwa Amini yali atambula ekifo gwomanyi kubinyira omanyi waliwo ebintu ebigambo ebimu b'obyogera oli akuzuula n'agamba ddala ono omusajja wadda olaba awo ku Bativali ku Bativali awo bwe watya ekyengulu nga ku Noviki nga ku Noviki awo bwe nawuliranga ebinyire kubinyira ye bwe yali anyumiza yaŋŋamba abasajja ba Amini bansanga nga ntambula awo ebinyira mu kiseera ekyo Amini yali amaze okulagira nti omubbi yenna bw'aba akwatiddwa attibwe bamuteeka ku firing squad kakati bamusanga awo ne bayimirira ne bamubuuza olagawa n'abagamba ngenda Kawempe omanyi ewaffe Kawempe manyi ewaffe Kawempe kati ne bamutuuza mu mmotoka yaabwe ne bamugamba tutwale Kawempe gy'olaga ne batuukawo n'abagamba weewo n'akwata mu nsawo n'aggyayo ebisumuluzo n'aggulawo n'ayingira ewuwe naye kitange yaŋŋamba nti abasajja baakuba amataala mutereevu mu luggi n'aŋŋamba nti naye singa nakwata mu nsawo ebisumuluzo nga tebiriimu oba singa naggyayo ebisumuluzo ne bitaggulawo eyange kati ng'Abamini baali balungi ate anti katukomewo kale smartphone ku bei rahisi esimu empya kapyata ku kibanja mpola customer nkuyambe ntya mukwano bambi mbadde njagalayo ka smartphone nga kakola bulungi ku internet nga ne kamera eri ku muzuuli obimanyi naawe ezo tulina nyingi olina meka totya yogera nnyo tulina eza budget zonna mukama wange ogula simu oba ogula lindazi weefunire smartphone empya tuku ku bbeeyi ensaamusaamu okutandikira ku siringi 400 z'osasula buli lunaku mpolampola okumala ebbanga lya myezi 12 mirambirira buli simu egirako MB za 5 eza buli lunaku ku bwereere genda ku MTN Service Center oba ku dduuka lya M-Kopa weeroboze mu masimu gaffe aga Samsung n'aga Nokia agalina zikamera ennungi ddala n'ebirala ebisikiriza awo otandika okusasula mpolampola. MTN wamu ne M-Kopa weewala abafere MTN ekukubira ku noti 3 emu 2 noti kwokka MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mujebale, nze Gloria, abasinga mu manyinga Baby Gloria, nze kafulu wa Movitable Jelly ne Movitable Soap. Era ng'olwaleero nina amawulire amalungi gy'oli. Movitable Jelly ne Movitable Soap kati ali mu ndabika mpya ekuleetera okuwulira obuvumu. Endabika empya nga tekyalina akawoowo akafa ak'obutonde. Akyalimu amaanyi agawonya ng'ate era muweweevu ku lususu. Kati nogenda weefunire Movitable Jelly ne Movitable Soap ali mu ndabika empya naawe wezze bujja buli lunaku. Movitable Jelly ne Movitable Soap bikolebwa Movit. nga mwenna bwe mukimanyi MTN Kampala Marathon ekomyewo era nga ku mulundi guno tudduka ku lw'abaana babebi. Temunfuna bubi, sitegeeza buno bubebi obulya ssente, njogera ku mabujje gano.
wegatte emisinde gya MTN Kampala Marathon eginaabawo nga 20/11/2022 okwewandiisa nyiga *M6577 hashi oba kozesa momo app zonna ezinaavaamu zakozesebwa mu kuddaabiriza amalwaliro g'abakyala mu bitundu bino wammanga Kawaala Kisenyi Kabongo mu Karamoja ne Kachumbala Muteso biwagiddwa Huawei Stanbic Momo NBS Sport New Vision Renzori ne Uganda Athletics Federation. MTN erungamizibwa kitongole ki Uganda Communications Commission. Essaawa zigenda kuwera n'ekitundu ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa MTN. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Kativimba ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Depositinga kakasente katono nnyo $9,900 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mu nkola ey'olunaku, wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Essimu eno ejjirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7. Kyalira edduuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World. Weegulire essimu eno eya MTN Kabode Super Easy okuva mu MTN. Everywhere you go MTN, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Star Times Uganda Premier League ekomyewo nate olwokutaano nga 14 omwezi ogw'ekkumi tosubwa Kampala Derby nga SC Villa echaza Express FC butelevu ku Star Times ne ku simu ye yaseereza ng'okozesa Star Times on app. Kwataganya decoder yo ne simu yo ng'okozesa Star Times on app olabe emizannyo gino gyonna ng'okozesa essimu awatali kusasula kwonna. Star Times Uganda Premier League, we build stars. Abaganda bageresa tinokwaza ddakubira engoma n'ozina ate era beebamu ne bakugamba nti emiti emito kyekiggumiza ekibira. Omwana omugunjufu yeesiimisa gunjuka ne polofe 22 aguse nate binnirira. Omulizo wa 107.9 Palo of Africa FM ekulali ogwe omuntu wa bulijjo abali ate ku Facebook page yaffe Palo FM Uganda namwe tubeebaza ono agamenti thanks for the show. Honorable Chivumbi Hussein Balinnya next Wakiso District Councillor from Gombe ngokyagadde nnyo. Okay mbiwulidde ebibyo munnange kale mu ngeri y'emu ne speaker Najja Nasif councillor Oweka Wanda wate speaker wa district e Wakiso webale kubeera nga kwoli ne speaker wa Nansana municipality Suubiri Nansana Kasozi Hamza wawo Jinja Kawempe zone B webale kubeera nga naawe ensonga ozigoberera Kalyo wa Nasif wali ekyoga ugamba otya munange mwakisaawo webale kubeera nga ensonga naawe oziriko waswa juko kwoli nnyo webale kubeerako waswa juko nosobola okubanga ensonga ate olutwama omujjukira musajja wange Lutwama Edison wawo mu kiti mujjukira oyo abeerako oyo tano wange waswa gundi oyo Edison Lutwama balindiridde kikukapu balinawo tiimu yaabwe awo ya old timers awo ne tiimu ez'omukiti awo mu kiko z'amaanyi nnyo naye katusubire nti nno this time round oba kiti yene wanga luli babira ku final kale mu December awo kale council wanjisebo kakati tuzaako ki Computer Misuse Act yiyo
kati Eteeka tekyali bbiiru president yayitaddeko omukono kyekiddako kanso abantu bonna abaagala demokrasiya eddembe ly'okwogera obutakubwa ku nsoloboto nga mulabye nti temuli bamativu n'etteeka eryo mulina ebbeetu okwekubira enduulu mu kooti taputa ssemateeka siri etteeka erinaasooka okuwakanyizibwa naye ekizibu ekiriwo songa nnyingi ezitwalibwa mu kooti etaputa ssemateeka ne zituuleeyo mwaka ku mwaka eno bwe bagenda dda amaaso n'okukozesa etteeka lino eri litudde eri abalamuzi teriiyo ntaputa eveeyo nakuwulira nakusalawo goye ku nsonga ebeera etwaliddwayo ekkubo lyeryo ly'olina okuyitamu amateeka lye gakuwadde gwe teekayo oba oli awo ekiseera kijja kutuuka owulirwe era temaze okubuulirako nti emirundi mingi bwe tuba tuzze okuwoza egyo emisango tutera okugamba abalamuzi nti etteeka lino omuntu ono mwavunaanirwa liwakanyizibwa mu kooti taputa ssemateeka kiri mu mateeka okubanga omuntu avunaanibwa mu tteeka alimaze okuwakanyizibwa mu kooti taputa ssemateeka ebibuuzo ebyo bwe bijja bisobola okutuyamba oba oli awo n'abo abatuula mu kooti taputa ssemateeka abalamuzi ne babiwulira ne balaba nti ensonga esaanye okuggibwawo amangu abatuula mu kooti yetaputa ssemateeka zino puliizi z'abantu bo tebaziwulira abantu nga bakomplaininga ku misango mingi egiri eyo egyetaaga otaputa bagamba nti obeera nga alabye eggulu okufuna entaputa mu kooti eyo naye nga olumwejja naye gw'omanyi percentage bwe yenkana ey'essiga eddamuzi ku bajeti y'eggwanga lino olowooza esobola okuweza 3 ku buli 100 lwaki tebasaba paalamenti sente tulaba ziweerezebwa eno n'eno nabo bamakinga ekeesi yaabwe olinayo omukiise w'essiga eddamuzi mu paalamenti omukiise bannamateeka nga bangi abali eyo babeera bakiikiridde judiciary kanso bw'obeera ofiisa wa kooti nga looya essiga eddamuzi bwe liba lyagala ebyalyo biyita mu ministry ya justice ministry ekwatibwako ensonga byamateeka ne batematema kakati budget bw'ebeera entono n'abalamuzi obutono bwabwe olwo ebintu biba tebisobola kutambula bulungi okimanyi nti kooti nyingi zituula mu buyumba obupangise abamu batuula na mu buzigo buno obw'amaduuka wano kooti egenda mu maaso waliwo ayina bizinensi ye abamu bizinensi oli asiika mpuuta omulamuzi ava nayo n'agamba ono neiba atunda busidi kendezaako naffe tukole waneeno endala kooti zitudde mu bizimbe bya Buganda kakati awalala kooti zitonya nga singa mubadde muwulira omusango nkuba neetonya embeera ebeekaayo kati bingi kati olaba nga districts zetulina mu Uganda ezisoba mu 140 buli district yali badde waakiri erina omulamuzi wa high court njagala okuba akafaananyi oli ava ebukomansimbi nga omusango gwe guwulirwa mu kooti e Masaka atambuza abajulizi kanso kizibu ki ekiri awo mu buli district okubeera n'omulamuzi nga bw'olaba buli district erinamu giso piso erinamu RDC erinamu diso erinamu abakulembeze bangi abali attached to executive kakati bwebeera nga executive esobola okuba n'olukalala olwo lwonna abakola egyo emirimu lwaki ate wano omulamuzi just omu okubeera buli district nebeeramu owa high court oba ne chief magistrate kizibu ekyo bantu nga 144 ku high court then eno wansi omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti kati ate ekirala omuyizi awulira kigambo kimu embwebbe nyamayo ebirala ne bw'obyogera awuuna buwuunyi
oga omwana mulwadde naye gwe mugambe embwa yino etwala ennyama agugumuka kyova olaba kyangu okuba ne baddiso bapiso n'abalala kubanga bo bakuuma buyinza naye eri budgeti ntono gwe tokimanyi nti mu classified expenditure tusaasaanyawo nnyo tulinawo olulizaali trillion 3 nawulidde baasabye ne supplementary tokimanyi nti amaka g'obwa pulezidenti gatwala nnyo luli gafuna obumbi bwali 16 kakati amasiga gali 3 agatuulwako gavumenti agakola gavumenti naye ogusigo ogumu gunene nnyo ogulala gunenenenemu akasiga akalede katini parliament teweza nayo trillion ne judiciary teweza trillion akasiga katini munda mungeri gye kakwatibwamu kati olwo nendyo kampulira bannamawulire nga beewaana ba fourth estate ate fourth estate ebyo nze nagaana okubyeyita ate fourth estate gwalyawo mponga byoya munnamawulire abeerawo naye nga akeesa lukya kati wuuyo babafufugazza mu tteeka eryo lye tubadde twogerako nanti ze kyenadde ŋŋamba olina okujja mukola amawulire olina okujja neebuuzeeko onkuba akaama nga bampadde akazindaalo mbereko kyenjogera nanti ombuuze mukama wange bakugambye oyogere naye nkukwate ndikodinge gwe kuba akafaananyi nga tuzze ku mukolo omugenyi omukulu atudde era babeera eri era nze mbawa amagezi abagenyi abakulu bwe mubanga ebigambo byammwe mwagala bannamawulire babikwate bw'otuuka bw'oti okwogera soko banoonye oyogere ogambe bannamawulire mulina ebbeetu okukwata ebigambo byange byengenda okwogera kuba bwe siibawo erukusa temukkirizibwa muli kukalinsambulire ate tusobola okuddamu okugakola eyo so nga ate twalirowoozezza nti waliwo abantu abamu ebifo bye baba balimu baba bamaze okubeera nga kyabugagga kyaffe ffenna olw'okubanga kati minisita ze si kyabugagga taba public servant nze mbadde nsuubira any public servant obeera weewaayo nti ogenda kuweereza bantu therefore oyina okubeera ng'olabikanga public figure nga si byakukweguya nti nkurekodinge bambi oli public servant oweereza nze omuntu owa bulijjo okimanyi nti nze bwe mba n'akatambi wano akansanyudde sirina kaweereza kiku okuggyako nga mmaze okukkirizibwa omukubira kiku tiddo kakuweereza nfunye wano akatambi olaba ota bwe nkuweerezaako oba ye kiku n'akuba simu ne kansonga oludde okumpeerezaayo akantu mpeerezaayo andi ate tekaba bobezi kantu nyina akantambi kempulira bwe kati ne bwe kati wakalabyeko kampeerezeeko naye bw'omala gaweereza ate nze nno nkubuulira bwe muteegendereza amateeka gano engeri gye gatambulamu ekiseera kijja kutuuka nga n'oyo ayagala okupoloota ekiwala ng'akirengedde ekijuujulu alina okwegendereza si kumala gasindika bu message nanti olaba etteeka nno lyali terinnajja naye walengera omubaka owegundi enaava mu footport eno nga wawabira omuvubuka oli omuvubuka isiko yaweerezanga obubaka ngawulira olina okusooka okuba essimu ddala nkuweerezeyo obumesagi obukupoloota ddala nkuweerezeeyo eyo gye tukutuuka bwe tutegendereze so kata omuliriza wa 107.9 Pearl of Africa FM ekulali gwe omuntu wa bulijjo council nawulidde deep neck meeting muliro mwabistopinze ebyavuddeyo byebiriwo kakati ffe kuba gwe nkumanyi nga neeke memba enze ndi neeke memba legal advisor DP ne kansolumu si deputy mwe bannamateeka nakubuuza n'endagaano togimpanga gwe legal advisor oba wamaanyi kansa ekitiibwa kyo tokimanyi
nkimanyi era abanonda ba member ba Democratic Party kati bakuwamba delegates conference bakuwamba council asisobola kuwambibwa wabula sisobola kwetaba mweche ekiba kimenya amateeka natunuulira olukangaga lw'ebyokuteesaako nga kuliko okwogera kwa president General wali eyo office Nobati Mao eyo office njereere dwa council mwatuula eggulu ne mulonda president General Nobati Mao tamuye tenagwako kati yabadde talina kwogera nga president General ebyo bireetera office eyo kubenjerere byatuukawo byebiruwa kyekifuula yafisi oli nalekera okubeera nga executing ebiri mu office nga president mukawaayiro kankaga mu 7 mu ssemateeka wa DP kagamba katya council omuntu ali mu kifo ekyobukulembeze ko yalondebwa kibeera kyereere singa afa ono tannafa waali singa alekulira tannalekulira waali singa wajjawo singa agobwamu tannagobebwa temunnamunaanula singa wajjawo ensonga yonna emulobera okukola emirimu gye gamba singa afuna obukosefu ku mubiri tannabufuna waali atambula oba ensonga endala yonna emulemesa oba emulobera okukola emirimu egyo ensonga emulobera okukola emirimu egyo yatuukawo nsonga ki yali ekifo mu gavumenti ya General Museveni nga minisita kimenya etteeka mu ssemateeka wa yalayira ng'ayita mu ssemateeka wa Uganda okubeera ng'alina kye bayita collective responsibility nga minisita kituufu yalayira fe nga Democratic Party fa bali ku luuyi oluvuganya gavumenti ya General Museveni tuyina ne manifesto yaffe nti singa ffe twali obuyinza mu kiseera kino bye twali badde tukolera banna Uganda ffe alternative essaawa yonna tusobola n'okulya obuyinza ne tufuga kuba ekibiina kyaffe tekyatondebwawo kutunda nnyaanya oba mboga kyatondebwa okuzanya byabufuzi nakulembera ggwanga ffe nga Democratic Party ffe tuyina alternative policy so tosobola kubanga otudde mu cabinet oyina alternative ne mumala okukola ebyammwe eyo ate n'osala atojja ewaffe ate era naye oteesezeeyo kati asaana anyumya emboozi ezeeyo bwe tutuuka ku nsonga z'omu nnyanja leka enkejje enyumye ate enkima esirikeko emmamba enyumye engege enyumye enjunguli enyumye enkolongo naye enkima tetawaana entulege esirike kaakati nabyo bwe binaatuuka mu lukiiko olw'ekibira olwo nabyo ejja kusigala eno ng'ekenga bukenzi n'ekyennyanja ontegedde bulungi kaakati tosobola kuleeta amagatto gagajjudde amatoomyo gy'ogametteke ku Democratic Party ng'ofubutuka eri kiddemu council agagatto gagajjudde agatoomyo kubanga ffe kitulwaza alaje nga Democratic Party okola ki okuleeta enkola z'abeNRM ate ewaffe sebo naye waliwo endagaano coalition ngani yamutuma agikole kulwammwe atya gwe bagamba nti nno ye Nobati Mao yalina monopole y'ebirowoozo nti ffe tuliawo tuli kiwowongole nti ffe tetulina kuwulirwa mu ngeri ekibiina kyaffe gye kiddukanyizibwamu oba yalaba mmwe nga temuyinaawo kisobola kuyamba wakati omuntu alina okuba nga atwalibwa mu lukiiko olukwasisa empisa atajja abeere nga mugenyi mukulu mu nsonga zaffe obadde ki kati olwo neeke teyabaddeyo bali eyo banyumya emboozi y'ebikennembi bibeere nga binuuna sukaali oba nedda bwe tolaba nti okwo kujja bwoya mu kkukuuzi kansonga okubye ennyemeza gy'onyeenya kuliko ebyokunywa by'abantu nkankubuulireko kino buli mumenyi w'amateeka ggulawo oluggi olugambwako
nze kale nandigambye ntya ku minisitule omulamba Nobert Mao ow'amateeka naye olw'okuba ayina ebikuyiro ng'emikono gye gijjudde obukokkoliko laba bwe nfunye bbeetu mugambeko omwami oyo singa yeerekereza ekibiina kyaffe n'agenda ali ebittafutafu nandifunyeewo omukisa omugamba yagenda kuweereza ggwanga si kulya bittafutafu agenda anywerere gye yalaga nenno nsebo nno n'omukazi afumbirwa omusajja omulala ate n'awalaawala abaana b'omusajja eno gye yasookera nabo abatwala eri ng'ate olw'empaka akaayana agamba abaana bange bandekere oba weewuunyisa ate naawe omwami aba afumbiddwa n'otabuulira ku ono muboggolera nti zzaayo abaana b'omusajja ate naawe oba olina engeri gy'okola enkyamu kale nabwe kityo omukulu Nobert Mao nkubuulidde kyangu nnyo okutta enjovu ng'osunansuni naye n'otatwala Democratic Party wa musajja wa nkoofiira kaddemu kyangu nnyo okola ki Nobert Mao okutta enjovu ng'asunansune naye n'atasobola kutwala kibiina kya Democratic Party wa General Museveni era nze njagala kutegeeza bw'abanga yeebase ng'ali mu kuloota ekyo mumuzuukuse mangu yeetondera abantu b'ensi eno ku lw'ebikolobero ebyo naye ng'ayina abamuwagira baani Frederick Mukasambidde chairperson owa DP omukulu Mayambala Secretary General Gerard Siranda amanya gonna bw'ogawulira gaggumira ebifo binene webale nnyo nga bwe baawangulawa balina apiiru y'abantu kozi babawangula eno no kansonze kankusiibule kuba balina following eriruddawa nga bwe nze njagala gwogende weewaaneko ng'oli eyeewammwe ng'owaana Nobert Mao labo batebakukontole ne bakusooza teri munnayuganda kabeera oyo atali wa Democratic Party ayagala bikolobero byakolebwa mwami oyo basebo ne bannyabo mwebala okutuwuliriza muli balungi nnyo okubanga kwemuli ate muli bagezi nga bwe nakyogedde kubanga kitwalira mugezi okuzuula nti ddala omugezi ayogera mwebale nnyo mwebalire ddala omulirizaho wa 107.9 Pearl of Africa FM ekkula ly'oggwe omuntu wa bulijjo mbeebaza mwenna munnange abasazeewo okubeera ng'ate muwuliriza 107.9 n'agambye muzzukulu wa Bazilio Bunjo mwebale kutuweereza tusiima empereza yammwe ono Namare Rukaya ekijabijjo weebale naawe kubeerako olunaku olwaleero waliwo ono agambye thanksness tegedde manyago weereza message thanks naye sikutegedde munnange okay muganda wange Hakim Mubiru wa Super FM agambye okwetuli kanso yeebale kubeera ng'ate tuyisa mu nsonga ezo tusiimye nnyo tusiimye bongerwa Santiago Banaba agambye nti nno nabo ekawanda bali covered bawuliriza Mutebi Stanley Kiberu Eruteeta agambye tubawuliriza Mutebi Stanley munnange weebale kubeera Godfrey Yiga agambye a very good show as usual all round okay nagambye kanso weebale kusomesa Gwanga Ayub okay namwenna ababaddeko tubadde ku Pearl FM News Uganda nga tukuweereza byonna byobadde nga owulira bebaza mwenna ababaddeko olunaku olwaleero program yaffe eddako the bigger story mugirindirire nayo bingi bye mugenda okubeera ng'ate mumanya muyo tatukumira mpeera abankumire